Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mbalamusako nate abalungi abatugoberera era abatulaba ku mukoso gwa Beyond the Newsroom. Njagala okubanga mbebaza nti mukola kyamaanyi nnyo naddala mmwe abawagizi baffe ababeerawo nga mutugoberera ku nsonga z'amasonga ze tuba tuleese n'obeera ng'oziraba butereevu nnyo nnyini ddala yenseddeni abatuusaako ensonga nga bwe ziba zitambula. Munnamagye Wuuno mu ghetto aliko ate naye byabadde ono nno talikiddira ekiri mu ba NRM ge bakaaba ge bako Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. wakati wa Namyalo ne Geno Emma lweyongedde okubeera nga lutabuka. Ebyo nno nga mbitadde ku mabbali. Captain Mike Mukula aliko ate nno naye byaguddemu. Bikino nno bikwasa ennaku n'obusungu. Kitalo nnyo nnyini ddala emmotoka bus eya company ya emanyikiddwako obulungi nga eya is it HM yagudde ku accident wali eri ku Mitiana Road. Abaana babiri ne bafa ab'essomero, then ate kwoteeka n'abalala 11 ne babanga baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Kwoteeka ba guide bana era nga ntuuseeko emulago olunaku olwaleero n'endaba embeera nga bweri. Byonna mbikuleetedde nze Deni, tuli ku Beyond the Newsroom n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba video ino soko gyempere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnoomu asobola okubeera nga ate yagifuna. Awo wennyini njagala okusaba onzikirize tutandikire wano. Gwe wenna nga oyina omwana wo wonna ng'oyina omwana wo oba ng'oyina omuntu nga yatambuddeko ko olugendo olw'Ikaseese ku sukulu tuwa olunaku olwajjo baasi yagenze maaso n'okuba ng'egwa ate ku accident. Abaana b'essomero babiri aba primary bafiiridde mu kabenje, then kwoteeka abalala 11 abaddusiddwa nga biwala ttaka ku lunaku lwabadde lwajjo olw'Essande. Baasi bwe yagenze maaso n'okubeera nga ekyuka n'egwa wali eri ku Kampala Mubende highway mu bitundu by'e Mityana oba mu district y'e Mityana. Era akabenje kano kaguddewo lyabadde essomero erimanyikiddwa nga erya Desta Junior School erisangibwa wano mu Makindye Division e Kampala. Era bano babadde ku lugendo luno nga bakomawo ku lugendo lwe babadde batambuddeyo olw'Ikaseese oluweererako ddala kilometers 4 ku ssaawa nga 11:3 bwekityo accident yino we yagudde ku kala kamanyikiddwa nga Kagavu ku Kagavu wali eri mu Mityana emailo 10 zokka nga wakava mu tawuni y'e Mityana. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bendo lyeyo atutegeezezza amanyikiddwa nga Michael Kanunura avuddeyo n'ategeeza nti baasi namba UAP 829 eno nno ng'egwa mu kampani ya HMK bus company. Driver yagenze maaso n'okubeera nga alemererwa oba yaluzinze control, baasi nesobola okubeera nga ate egwa. Kino nno kigambibwa nti driver yayeebase yagenze okudda engulu nga ali ku ttaka. Okusinziira ku munnamawulire n'okusinziira ku ngeri Daily Monitor gye reportinze mu story egamba nti the driver felt asleep era okudda kwe engulu nga munnange ke kabenje ako. Obulamu bw'abaana babiri ne bugenderawo 11 ne baddusibwa nga biwala ttaka kwoteeka batuwa guide bana abafunye obuzibu. Era bano baddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi obw'amangu ddala. Okusinziira ku Kananura ono nno nga ye police spokesperson mu bendo lyeyo avuddeyo n'atutegeeza nti ku lunaku olw'Essande amanyikiddwa nga ku lunaku olw'Essande bino byonna byabaddewo. Kati okusinziira kwa poliisi amanyikiddwa nga Mr. Mishebwe Terietu, the acting police spokesperson for the Wamala region,
ono spokesperson eba omwogezi wa police mu bitundu bya Wamala region. Wamala region etwala Mityana, Mubende, Kyankwanzi, Kiboga n'ebitundu ebirala ebiriranyewo awo. Yavuddeyo n'atutegeeza bw'ati n'agamba nti identified abaafudde kwe kuli omwana amanyikiddwa nga Rohana Kakembo kwoteeka Pamela n'Abasumba. Abo babiri bonna baafiiriddewo, then emibiri gyabwe ne gitwalibwa mu ggwanika Emityana okukolebwako postmortem. Kyokka ate era n'atutegeeza nti akabenje kano kaaguddewo kilometers 10 okuva mu kibuga Mityana, era okusinziira ku mwogezi wa poliisi ono atutegeezeza nti bino babadde bali mu kkomawo okuva mu bitundu ebye Kasese. Kakati omu ku batuwa guide abamuyita Deborah Asimwe musinkanyeeko olunaku olwaleero ng'ebifaananyi ebyo bw'obiraba wali eri mu ddwaliro e Mulago n'abamu ku abo abali admitted e Mulago, embeera gy'alimu nga yo tewoomesa nnakabululu. Yaŋŋambye yagenze okudda engulu okubeera ng'addamu okutegeera ng'ali wansi mu bbuutu y'emmotoka eya bbaasi gye bateeka emigugu, ng'amenyese emikono nga n'embeera gy'alimu tewoomesa yadde nnakabululu. Ono nno Asimwe mukwano gwange as a personal friend, ate nga Ogi wange nasoma naye ne primary. Kale tubaagaliza okusuuka obulungi, ate tusaba omutonzi abagumye. Kyokunajjukirwa nti no ku ripooti za poliisi ey'ebidduka mu mwaka ogumanyikiddwa ng'ogwa 2024 yavaayo n'efulumya ripooti nti waliwo obubenje obuwererako ddala 2,800 emitwalo 2,117 obubeerawo. Buno nno nga buleetedde abantu abawererako ddala enamba nga emitwalo 2,588 okubeera nga bafuuka bakazolite mu ggwanga. So kigambibwa nti bino eno biva ku badriver okuvuga n'obulagajjavu, ate era n'okubeera nga baddereeva bavugisa ekimama kyokka nga kw'ossa n'enguudo okubeera embi. Ebyo nno bwe bityo bwe biri sayidi zeeyo. Kati ebyo nno nga mbitadde ku mabbali, njagala okubeera nga nkutegeeza nti aba NRM amaziga ge bakaaba kati ge bakomba wakati wa Geno Emma then kwoteeka Ajati Namyala ne wabula nga sinnababbikuwa, njagala nsooke nkwe video eno owulirize ensonga nga bwe ziri. Sooka owulirize olutalo lw'abano. Why are you dressed like that? Why did you do that here? Why are you truly are you wanted over what? The reference which you can even record it. Yes, so why you came dressed like that? You take the reference. No, I'm not going to give you the mic. Omuntu wazza kukima, omuntu nga musirikale atulage ekire ekikulu ekikakasa lwaki ekugamba ekigambo ki bamponinze dde okunkwata nze simanyi obwedda biri ku social media. N'oyo omwami oyo tulage ID tulaga nti wajja omukwata. Anti lwaki yotejja? Tulage ID abadde ayambadde nga ali mu gundi ya wano. Lwaki yo polisi? Olwakwe balabye nga obwedda postinze ali wano kwe kujja wano n'abadde ayambadde nga delegate. Ate amutwalira. Anti kati lwateze ozijje. Eyo video gye nkuwadde ono omuvubuka ayitibwa True Leader owa Zitide I something like that YouTube channel ye. Ono omuvubuka y'omu ku abo ababeera ku lusegere lwa Ajati Namyala era ku abo abafunye ku nsimbi ya NRM. Bafunye obutakkaanya wakati w'enkambi ya Geno Emma kwoteeka Ajati Namyala nga bagamba nti Ajati Namyala bali mu mukunkumula mugaati mu ngalo kuba Emma yayingidde mu ghetto era akola ekisoboka okulaba nga ghetto agiza mu mikono gye. Ekyo nno kibagamba nti ffenaffe tugenda beera nga tukirwanirira okulaba nga at least ekyo tukijjawo. Kaakati gwangoberera era andaba ku ssaawa eno True Leader yabadde agenda kubanga akwatibwa era abasajja bano bazze okumuwamba.
naye bino ebintu bizze nga bituuka ku bannayuganda abalala nga bakwatibwa ne basibwa without even arrest warrant ne bajja ne batwalibwa okutali na court order ne babamenya ebintu byabwe ng'abantu bano bawagira ebikolwa ebyo. Kati essaawa y'olunaku olwaleero ebibatabuseeko byebyo oyinza okwebuuza emayani tunuulira vidiyo yiino omulabe. Basiba buli lunaku security nekwata nekutwalazira ogenda kukomawo omukazi wo bamuzaddemu abalongo olaba kati omunyiga wofiridde wotalidde oyiriddeko mubiri ojja kumusanga ngaali avuga hama n'omukazi we tamanyi gyabeera nabamuzaalamu abalongo tabalabangako nedogowo walekawo tomanyi na gyabeera. N'olwekyo kyembasaba nti bw'oba ofunye omukisa omuguze publicity tulina okuyigiriza bannaffe nti Katonda tuweereza chance omulundi ogwo n'okukwata kate bw'oguleka negugenda tukukomawo okugenda kuguzza kubeera gw'amaziga lubeera ki kati kitwagala tukole obukulembeze wadipoza tetwagala bano abagagga batuyingirira kubanga sakozi zimuze ezaleeta ziyamba bana baggeto wansi ate mmwe abaggeto mwe managingira sente zammwe n'omukulembeze w'eggwanga agamba nti agenda kuzibateeramu naye olina okuba nga osasula omwaka mulamba katugambe nti ojjeyo obukadde 2.7 omwaka ojja kusanga ng'otaddemu emitwalo ng'ena kitegeeza nti ogenda kuba ng'okoze ebyoyagala ate n'akasente kikyetagisa simanyi nti bakuddeko ekyapa simanyi. Abantu bano oyo ye General Emma ali mu ghetto apoloota abaana ba ghetto bakyuke bawagire NRM. Njagala okubanga nkujjukiza nti olunaku lumu His Excellency the Ghetto Gladiator Bobi Wine yavaayo n'ategeeza if you failed to come to the ghetto, if the parliament fails to go to the ghetto, then the ghetto will go to parliament. Era Bobi Wine yavaayo n'agenda mu parliament n'agiyingira ne bamulyoka babanga abazuukuka n'agamba nti if the state house fails to go to the ghetto, then the ghetto will go to the state house. Kati n'alwanyisa ekyokubeera nga ayingira state house to prove these people nti n'abaana ba ghetto bemusuula muguluka nabo balina omutemwa gwe gumu nga munnansi gw'ayina. Olw'okuba bavuddeyo beesitule babeeko kye balwanyisa bakyuse obukulembeze kakati nabo bagamba nti kati tuyingidde. Obuzibu buvaawa nti Namyalo abadde alwana nnyo okulaba ng'akuŋŋanya abaana bano abazimbe eggaali babeere ku ye kati Emma yayingiddemu era alaga yalina projekiti zonna kyokka nga ne Namyalo kekagati kekamu kwabadde ali akalwaniriddeko okubeera nga mobilizinga kati beekuba east west center north bonna bali mu kulwanagana. Omwami ono Emma ategeezezza nti gwe boyi ojja genda owagira omuniga bakwate ng'oli ku kkubo weekalakaasa bakusibe odde nga mwana demuwo bamuzaddemu nga ne butooto bw'omwana tomanyi nawwa we buli. The question is munnayuganda okwekisasayizinga eddembe lye nga munnansi musango. Munnayuganda ovaayo okuwagira omuntu gw'ayagala musango ye abaffe ne twebuuza n'ekibuuzo ekirala munnansi munnayuganda okukeera ku makya n'agamba nti nze mpagira gundi n'agamba nti ompisiza bwoti kandi ezinga eddoboozi lyange omugambye nti omukisa bwe gujja gumu tegudda wabula guyinza okudda ng'okaaba wabula ng'ate tukyayinza gufuna. Kakati kwegamba that mentality gye muyingiza mu bantu ey'okubatiisa mulaga nti without ebintu option ziri bbiri, you either support the government or else they crush you. Anyway nze nno ndowooza eyo si nkola nnungi naye ekirungi mutandise okwerwanyisa mmwe mwekka namwekka ng'aba NRM era katusuubire nti entalo zammwe engeri gye mwekubamu oba oli awo teziibaleke kyekimu. Omanyi Abaganda bagamba olengera nga ewa mulirwana ayanula nga gwokola otya nga nawogira kati kamwekubemuko mweka. Kakati Kapteni Mike Mukula avuddeyo n'abaako ebigambo bingi byayogera era byategeezezza. Nkusaba owulirize ebigambo bye Kapteni Mike Mukula wano wetuli ulirize. Omuntu yenna alowooza nti nayinza okukwata emundu
bajja kukwerekera mu geeti ya Katonda oba Setaani bakuleke mu geeti. Era njagala bategeeza baganda bange, omuntu yenna ayagala okukwata oba okutwala ekifo kyonna mu gavumenti ojja kukozesa microphone, onoonye obululu ng'omuntu kinoomu akulonde. N'ebino by'okukwata emundu mukyerabire. Mwegendereze bano abagezaako okuyingira bakozesa ssente z'abazungu. Kiki kibanoonya mu ggwanga? Weebuuze ekintu ekyo, kiki omuzungu kyanoonya mu ggwanga? Wano juzi twagenda ne tukuba ababasiyazi, ne tufulumya etteeka, ne tugamba nti eggwanga Uganda tekwatagana, tekolagana, era tetusobola okuwagira ekintu kyonna okuleeta omusajja okuwasa musajja, omukyala okuwasa mukyala. Onoolaba otya ku nnono z'Abaganda n'oleeta omuvubuka ng'ajja aleese muvubuka munne ng'ayagala bakole kibayita wedding oba okujja kweyanjula ku maka, ekyo bakifuuwe. Bwe bagezaako abantu bano bwe baba boogera bakwata kwinini ne bamusigako omubisi gw'enjuki, nolowooza what they are doing it's the right thing, era nolowooza that it is the right path. Naye kino kyannaku nnyo nnyini ddala okubeera nga olaba omuntu omukulu bw'ati ng'agamba nti bw'oba olowooza nti ogenda kukwata emmundu ojja otulwanyise, ekyo kikafuuwe. Ekibuuzo kiri nti olowooza bigambo ki Obote bye yakozesa nga General Museveni agenda mu nsiko? Yagamba ako ka Museveni tekansobola era bugenda genda eyo bufiire eyo. Ebigambo bye bimu eby'olunyoomonyomo Obote bye yakozesa. Ne let alone after some 5 years Obote yali takyaliwo nga bamugjeeko. Ekibuuzo kati kye tuweebuuza, ebyo byonna birabiddwa nti bw'ogamba nti bano abagezaako okubalwanyisa bakozesa ensimbi z'abazungu, ensimbi z'omusolo ezikuŋŋaanyizibwa zo zikola mulimu ki era zivuddemu kaki? Ebyo nno byonna bibuuzo bye wandyetaze okwebuuza era okumanya nga ggwe munnansi. Era ne tubuuza ekibuuzo ekirala ekigamba nti ebyo byonna tukkiriza biri bwe bityo. Bw'oyogera ku ky'obusiyazi ne tugamba nti etteeka eryo ddungi, naye ate bwe baasoma ezaali zigenda mu is it 4 billions eza ddoola ezaalinga zijja mu Uganda nga z'abasiyazi ezayitanga ne mu USAID zaalagawa era zaakolaki? Zaali zijja waani? Mu bbanga lye baamala nga bapreaching ekigambo obusiyazi ku Nope, okuva America bwe yavaayo n'eraga ensimbi ezo ezibadde ziyingira Uganda, baasirika. Tubuuza ezo zibadde ziragawa era zaalinga zifandingibwa ki? Okuyingira bagezeeko okuleeta engeri gye basobola okuleeta enkyukakyuka nga batandikira mu bifo bino bya waggulu baserengeta paka mu Parliament okuleeta enkyukakyuka mu mbeera y'okulowooza n'amateeka mu ggwanga. Gavumenti eno yesobodde okubeeza ab'ennono mu ggwanga. Era bw'otunuulira Buganda, bwe ndaba Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo Cuucu Ronald Mutebi neeyagala kubanga ndi mukungu mu Buganda. Ate ndi mukodomi. Omuganda agamba alwanira obuko akuuka ejjembe. Era njagala bategeeza baganda bange mwenna Ssaabasajja Kabaka Mutebi yasinze okuwangaala ku ntebe ya Ssaabasajja mu history ya Buganda. General Yoweri Kaguta Museveni ne NRM basobosezza okulabira ddala nti no tewali anyeenya, tewali atawaanya wa Kabaka mu Uganda. Bano abasajja olunaku lumu lugenda kukya batugambe nti batuwadde obulamu era be basalawo dde lwe tuliwo era dde lwe tuvaawo.
tusinkane mu mboozi endala nnyingi ze mbaleetera nzadde ne Beyond the Newsroom gwe mukutu ebirala bingi bye tukolako njagala osaasirako banywanyi bonna abaviiriddwako abantu baabwe abafiiridde mu bubenje n'abalala abalina abalwadde abali mu malwaliro ag'enjawulo tusaba omutonzi abagumye ate era abasuuse mubeerere ddala bulungi tukomewo n'amawulire amalala mangi nzadde ne tuli ku Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.